bazaawo entaana nabo bejjeeko ekikwa ne bagamba muganda wange nyumba yino tugizizza kubeera be bagikonye kyokka omu n'amugamba tolina kyobanja kati omulamu abanja mwenge nga bw'omanyi ne gitaaye gitabazizzayo ate eri eyadde Kafeero bwe babadde bamuziikula bamugjeeko eggumba ery'olukizi ng'olukizi lwavunda naye bajjako obutundu bw'eggumba bwali bamugjeeko ekitundu ky'evviivi bamugjeeko akabuno wano waggulu wano wansi w'ennyindo ne bakolokotawo ne bajjawo bamugjeeko ekitundu ky'eggumba ly'ekisambi okuva ku vviivi okutuuka wano nga batute mangi bamugjeeko obugumba bw'obugere ku bugere buno jjukira basanze bonna bugumba ne bajjako obugere ne babumenyako bwe bati bonna butaano engalo zino batuteko bumu engalo ne bazimenyako nazo bwe ziti basanze bonna nga buli bwe buti tekuli nnyama nabo ne babutwala kakati ennyama ya Kafeero yasangiddwa yayiika yenna nga yamuvaako nga yaggwawo neva ku magumba ng'era bwe kirina okuba naye ng'ennyama eyo yeefaananyiriza enkolokooto z'ekitooke olaba ekitooke w'okisimira bw'oti wansi eyo bwe kifaanana nga kiringa ebitakataka era ennyama yadde ng'ebitakataka naye ne bayoolako ne bagitwala enviiri za Kafeero zo tebaazitutte kyokka ku mutwe kwabaddeko obuntuntu obwefaananyiriza nga tebutegerekeka naye ng'olaba nti zaali nviiri kuba enviiri ate ne bw'ofa tezifuuka nviiri kati zifuuka bintuntu ebitategerekeka omusajja omu ku baazirikudde Kafeero yanyumizza emboozi nga bw'ogiwulira naawe olabira ddala nti kitalo omusajja ono weerugazi yatunyumirizza mu conclusion mu kuwumbawumba n'agamba nti Kafeero ono ku ye kwe yalabidde nti ensi etwemalizaamu bwerere nnyo yatugambye bw'ati okuziikula kwasanyusa essaawa 11 nga bukya mu bulombolombo omuntu nga bamuziikudde yali badde aziikulwa kiro ate yali badde addamu kuziikibwa kiro lwaki bamuziika ekiro kubanga emizimu gitambula kiro tegitambula misana kaakati ate omuntu balina omuziika n'omuzimu gwe bw'omutwala omuddamu omuziika nga omuziisa emisana guyinza osigala ku nsi kati bwe gusigala ate tagulina gutawaanya mmwe ne gubakolako ekyokulala omugenzi baba bamuziika mu bulombolombo era bwe baatuukiriza awo toleka akantu ke konna kati nga bwe bamugjeeyo bw'omugjayo n'oleka akantu ke konna konna nga tokazizzaamu kayinza obba tawaanya mpaka lwe mukaziika ate kokka baasimye ne batuuka ku lugoye olweru lwe baamuziikamu Dr. Byaluhanga Moses owa police forensics era nga ye yakulembeddemu okuziika awo yabagambidde mwenna si mumuzigjeeko nga Kafeero olwo bamugjeeyo mu lugoye olweru lwo lwabaddewo ezo engoye eŋŋomu eza nayironi lwokka lwali lweru ne lwabadde ku luno ng'ate luddugadde nga kigoyegoye ekifu naye ng'ate kiramu era kyovula nti omuntu bamuteeka either mu mbugo kuba tezifa oba mu ngoye Kafeero bamugjeeyo ng'olugoye lukyamukutte bulungi ng'ali wamu twabagambidde bonna tewali kifaananyi kirabika ku magumba ga mufu kuba singa ekifaananyi ekyo kirabika oba olinyiridde nnyo ate eddombe ly'omufu kakati ettaayi ebyabaddewo nga biramu yabadde ettaayi ya Kafeero yali origino bwetyo si kuba origino naye yali ya nayironi ekyokubiri ekyasangiddwa ku Kafeero nga kiramu sapule yange sapule yasangiddwayo nga teriko kamogo amagumba mu lugoye gonna gaabadde wamu era bamugjeeyo nga mulamba bw'ati naye keesi nga yavunda dda nga yonna mpumbu kubaayo keesi n'amateeka g'ensi yonna ag'environment gaga nti zirina kuba za muti zisobole okuvunda oba ebyuma biyinza okujjula wano eyatunyumirizza emboozi eno yatugambidde nti ensi etwemalizaamu bwerere kuba tunuulidde Kafeero omusajja ow'amaanyi eyali ow'amaanyi ng'ayimba n'ennyenje ezikunkumuka n'ayogera bonabona nga n'ennyimba ze tukyazuulya magumba meereere nga taliiko yadde akantu nga obulaba obwo basikeretoni yonna nogamba ensi eno tebeemazaamu ekyo okitegedde oba tokitegedde baako nekyoyiga kyekikuyisa pulezidenti biri tubyogedde bye bamugjeeko tudde ku byawongo nga bamugjeeyo wasangiddwayo nga tolina nabwo bitandika
omusajja gwe baziika ne Sapule Prince John Paul Kafeero Yali Golden omukatuliki. Boy of Africa nga mukatuliki nnyo nga bwemumanyi nti byamutabula nako Kafeero oyo n'abamu ku bafamire abagambibwa tibaali basamize naye abantu bano abaateekayo ebintu bino ebyasangiddwa ebyo ebiri bwe mwalabye ng'omuliro gwaka bye babadde bookya baasanze obucupa obulinga obwa Tutex obucupa obutono obulinga kano kolaba ng'obucupa obwo bwawagikwamu emiti wengamba omuti siga nga muvule akati kalinga nga kati n'okateekamu obucupa obulala nga bulimu nga obubugobugo kati obucupa obwo bwasangiddwa ku kifuba wano n'akalala wano akalala bwasangiddwa mu magulu wakati obulala wano bwe wati ne bwe wati obulala eri ku bigere obulala we baamwebasa kakati nga kigambibwa nti obucupa obwo bulabika babimuteekamu nga tannafa so si kumuziikulayo bamuteekemu nga kirabika nti oba oli awo wabamu kubavunaanyizibwa ne mugitamu abaddemu obucupa bubiri kati nga kiteeberezebwa nti oba oli awo abamu kubaaliwo bakola bwe batyo ndowooza ebintu ebyo oba baabimanya nti biritabuka okukwata omuzimu gwe asirike n'ebirala kyobola abamu babuuza ne Kafeero ono ddala ddala tanyigako kuba omuganda teyeefiira naye entalo zibaddewo myaka 19 abaana bagira biki nga yasirise ng'ate musajja yali w'amaanyi nnyo ne bwe embazzi eno eyasoose nga bamukubako omusululu okumusimula ssebo abitegeera kubanga ne mu CRE ne Divinity eraga nti Katonda ebyawongo gye biri yabiwa n'amaanyi naye bw'atabiwa tebikola ki tebikola twesige nnyo Katonda kusinga kyekituufu nti yali badde agugumuka n'akola ku bantu amagombe ligakankana naye yasirise ne bamujja ne bamuteekali ng'asirise ng'oba oli awo biri byali byakola ki so bibadde bitudde mu kifuba oba oli awo nga bimumenya kati eddogo lifuluse Kafeero ono wabula naye tatudde kuba bwe baakoonyeeko ensuuluulu bwe enjuki ne ziva eri ne zijja ne zirumba mu nnyumba lwakuba abaagenza omuziikula nabo tebatudde bazze beetegese nga beesibye ebbiri ne ziwandagala okkiriza enjuki zaabanga mizairo z'Abaganda emmandwa bazuka obitegeera kati omu ku bataata ba Kafeero ge bayita Nnende Abubeka alina kyannyonnyola asooke kunnyonnyola ki bucupa ku ddogo muganda wa Kafeero ono yaliwo era mu kuziikula Kafeero ndowooza ono omulimu akoze ebitundu nga 5 ate bajjukize pulezidenti nti mu kuziika Kafeero ng'afudde Nnende teyaliiwo kubanga obucupa mwemanya ababuteekayo otandise osala emisango ayo tebeemanyi gwe Nnende tomugjamu ate tolina era gw'oteekamu tubireke kuba Nnende naye ekyamugaana okulinnya eyo naye abimanyi kiri wano nganti kati tambula nga weegendereza nga ow'amayuga ayita ku lutindo bw'ogirawo oti ogwayo gwe sigala ku sululu moja naye Nnende ono akoze ebitundu nga 5 buli 10 kuziikula Kafeero Balamu alayika akoze ebitundu nga 5 ebyo bingi ku bannayuganda bonna ono ye Nnende Abubeka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizza mwenna mu bitiibwa byammwe. Amanya n'eddoboozi nze Ndugwa Kafeero. Amanyikibbwa nga Grenade Official. Liggwayo Paulo. Grenade Official Paulo. Bulijjo nali nasirika busirisi naye nga nze bulijjo mmanyi taata wange. Kitegeera naye lw'okuba bino ebigenda mu maaso sajja mugjeeyo muziikudde muswazaswaza okitegeera kitiibwa kye mukitta ekitiibwa kya taata wange mukitta okitegeera nensalawo ngenda kusindika oba omusale gwange gusindike busindisi naye kanejjire kanzije nkole DNA era buli amanyi mbu yakibaddemu kino ogenda kumbuulira lwaki muswazizza tata wange bulwakuba mwagala obubanja mwagala obusente kitegeera bulijjo nasirika bayirawe
nasirika busirisi naye ku lw'ebigenda mu maaso muswaza taata wange muswazizza ebitiibwa byonna mubiiye nsazeewo nkomewo omusaayi sigenda gusindika busimbisi nsazeewo nzije nkole DNA naye bwe amanyi yakibaddemu ogenda kumpulira kafeera omutuufu nzijja ogenda kumpulira banaye nazaala amuza omwana amuza n'ayagala sisita wange yayagala sisita wange naye mbinoonyerezako neyeegaana n'agamba si bituufu simwagala namuzalira n'omwana wono mukwano ansalawo nga nnoba ebintu nali mbiwulidde yasebe n'atambula n'agenda gy'alaze ngenda olaba sisita wange apositinze ebifaananyi katali mu saati y'omwami wange gyeyakoze eki gyeyagendeddemu nga nkwatamu ebyange nga ntambula mu buviira nga nimbalimba aŋŋamba wagendera bwereere sanga nze oyo muganda womwa simwagala mumunjagaza biki konze kale kampumulemu obufumbo ng'omutima gutuuka gutengwa ngamba naye nze gwe bakozesa nali ewange nga sirina anagira nga sirina ki lwaki siddayo nga ngamba taata w'omwana nti njagala kola ki komawo nga ngamba mbuze siriwo nina gye ndaga emyezi 5 ne mugamba bwe tebuba bufumbo bulala munze siriiwo wagenda sigobye biki tulina neiba waffe tandiyodi waffe tata piisi wambi nga neaŋŋamba mama nsubu gojja kudda mu bufumbo mama nsubu gojja kudda nga mugamba ayi tata piisi obufumbo bwange mbwagala nja kukola ki nja kukomawo nti ono kanjogereko naye ajja kukkiriza okole ki kumewo munnange olwaleero luno nga lumu ogw'omukaaga nze olwera ogw'omukaaga tegujja kunyumira kuba gutandikidde mu maziga nga mulamu wange ankubira eyali bba wannakaye wa sisita wange nga ŋŋamba kubuulira ki mukwano konze ate kiki waliwo ebifaananyi byenkusindikidde ku WhatsApp sooka obibikkule ngenda obibikula nga taata wa alu taata w'omwana wange ono we nazaalamu omwana bulijjo yeegana nti tayagala muganda wange nga beepositinza mukutte mu kifuba nga bali ku buliri bwange oyo omusajja we nali nvayo yaŋŋamba sigenda kuleeta mukazi yenna ku buliri bwo buno sigenda yingiza mukazi yenna mu nnyumba eno mukwano nga bali ku kitanda kyange kwe nali nsula n'omwami wange mu buliri bwaffe ng'ayambadde n'essaati ya bba wange sisita wange gwe nzirako ogwokubiri waliwo amuddako nze nendyoka nenzirako so se nentabuka omutima ne gunnuma mula naŋŋamba tofaayo ebyo byonna bijja kuggwa nange nnumwa kuba oyo omukazi we yatwala wange yalekena abaana be abaana mbagamba manye nga abaana mbeerawo ne mbatunuulira abaana bali munaku bambuuza maama aliwo nakubira naŋŋamba nakubira bbawo ne mugamba yesonyiwa omukazi wange ayina abaana yagaana omukazi oyo wa abaana 3 mula naŋŋamba oyo mukazi nakaye wa abaana 3 gwe nalekawo gwe oluzaalo lumu ng'ate mwana we n'atwala ow'enzaalo 3 ng'ate sina baana be omutima gwannumya ebintu bye nali nabyesonyiwa ninga oba ŋŋambeko maama naye ne ŋŋamba mama sijja mugamba aba neemuwulirize bulungi sitoole yange aba muyinza okulowooza nava mu bufumbo lwa ssanyu munnange si ssanyu naku njereere mubala bakutambula nga bakotesa emitwe naye basajja bazibu nnyo abasajja tebabeeyalira tebabeebikka nange ntandika okukebera vidiyo zebampeereza ndaba nakayo yambadde essaati ya bba wange waliwo essaati ye eya green agyagala nnyo taata alu nze ssebo nga yaŋŋamba nze saagala mukazi ayambala ngoye zange naye ng'ono omukazi muganda wange ali mu ngoye ze zayambadde amukutte mu kifuba amupositinze n'amannya baagakyusa sisita wange yeetuma Mariya amuza nalumiddwa amazima go gali nti mbabuulire n'amannya agadda mu bufumbo gampedde nga lumu ogw'omukaaga ndabye ebintu bye sirabangako pulezidenti Museveni lwe yalayira nalaba ebintu bye sirabangako ezo ennaku mu bulamu bwange ze zisinze okuba enzi anange munsabire mpulira omutima gunnuma okuba nga sisita wange ate yayagala bba wange ate bba wange naye nayagala sisita wange batandika n'okwepositinga omwana wange ono mumulaba tamuwa yadde obuyambi
tamperezangayo yadde ngawe ne wagamba nti sister wange tamperezangayo yadde kwata okuba nennoba bano kano nkasindika bonna babadde bagamba bannange sikyalina myezi ena kannoonye bulamu bulala ne sister wange nkubira essimu wantiisatiisa ngamba otesonyiwa bbaawo oba alabirira omwana we oba tamulabiridde oba sejjo nja kufuutwa ekisooka nayesobola okunkola ekintu kyonna namugamba gwomuzi bakoze nga sirina kyenakola nga saakutiisatiisa obulazi kyensaba kana katuuko kantambuliza katuuke ku taata alu naye ankubira amasimu ne mukazi we ogenda n'ogamba bba wannakaymubaŋŋambireko kibazinga engoye z'omwana endagiriro zange n'omuwa ebinkwatako biki nga bannange endala ebikukwatako byonna oyo mukazi ogwo olina yennyini yakwata vidiyo zeyeekutte naawe nga tesizaninga akange nemba naye omwaka gumungi nsindikira bbaawe n'agamba nti ono omusajja gwenjagala neesonyiwa biki biki tubeera oba oyagala sanga otulumba tubeera wano newe wati jangu weepanka biki biki neerabira nti abakazi tulinga ssente omusajja agamba nti nze sibaagaliza bibi abanakayinulungi simanyi abamumanyi bambi mu nsaasi muntaase no vidiyo katambi katuke okwatako kakwatako kamutuukeko kidde n'okukubira mama kuba mama nga puresha zijja mukola basabira bufumbo bwa omwana kutawanya zaala abaana tukyale mwangu katambi kano kawanvu naye mbegayikawe kugudde kawo vidiyo eno mugitambuze mutuuke yaŋŋamba n'okundoka ajja kundogamba olw'emikisa mu nsimu ozunge olw'emirembe eno vidiyo munyambe mugitambuze tuke kwaba nekibulize ekikwata ku bannange nze bbaawe namwesonyiwa ye gwayita bbaawe teyali wange nga yamuva ku nze olaba yafuna obuvumu obuyingira amaka ga muto nzamuddako obwokubi kuba waliwo amuddako nze nenzirako n'asalawo n'alinnya obuliri bwange yeyambula ne beegattira ku buliri bwange era nga ŋŋamba nti nsigale nga njagala oyo omusajja banaye mumpe ku magezi sisita wange mukole ntya anesiye omusajja yali owange banange vidiyo eno mudde mungitambulize sawa zino omwana wange yebaseeserinaye omwana antawaanya omwana akaaba ekiro ayinza n'okuba balina kye bamukola omwana akaaba ekiro zembabira nsobola kutebuka ensula ntunula bwensajja ate ngakuma kyolina okukeera ogenda okulayo zendabiridde omwana wange zendabiridde omwana yaŋŋamba n'okuŋŋamba bowulira olyagaza emirembe osonyiwa omusajja oba sisa nja kukola ekikyamuggwe n'omwana wo ozunga ensi eno yonna mugimaliko nga temuyina kimufuna oyo omwana wo nja kutuuka omusajja mwerabiza omwana wo ngaomwana wo takyali mwana emwegaye ne mugamba nakayo omusajja nakulekera abasinga mumanyi eyita Maria naye nga amannya gaage ekikaye nakayigoleti baawange ye mukalazi amiza oba yali baawange nkola bino byonna wabaawo ekintuukako kyonna bannanga abo abantu babiri baba bakintuusiza munsaasire oba zino vidiyo zenkola nga zezitabula ensonga muŋŋambe naye nange nkooya olumwa bo bwe bakwata ekkubo ne beekuba ebifaananyi nga bali mu buliri bwange ne beekuba vidiyo nga bali mu buliri bonna beekwatire nze siri muntu sirina mutima nze tebinina nenze vidiyo gye nakozeemu vidiyo enfuukidde vidiyo embeegayiridde neeno mugitambuze tuke ku buli bukikwata tuke ku nakayi tuke ne kubba wange banneesonyiwe mbeegayiridde eno vidiyo olemu esheyaringireko muneesobola batuukako kati sawa zino nze maama nzitaatiri omwana wange
nina emyaka 2. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.